neyanzege omukulu kaleera wa cyclone omukuba testi b'ekintu kino. Nebaza bannamawulire bonna abasobodde okujja olwaleero, nebaza aba comedians abeerera olunaku lwaleero, ate era kitalo nnyo ddala eky'omwana waffe Cold okuva mu Crazy University. Bibaawo era nsaba famire n'ab'enganda bye n'emikwano gye bagume ffenna lyekkubo ate omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa. Olunaku lwaleero eno bagita testing press conference 1-2 eno badde testing olwaleero kupakasa abantu nti ddala kituufu kubanga bodde abamu bagamba walabika Amooti comedy we ayagala kuyayibwa comedy alimba tebiriiyo tekisoboka biki naye olunaku lwaleero Lwaki mbayise bannamawulire mukakasa abantu nti ddala kituufu eno show egenda kubeerayo 25 years of Amooti. 25 years of Amooti abakulu abagenyi abalala abakulu bakyatuuka. Papa yagenda nga tusobera zimutabukidde. Emotoka yemmere badde babuuza nti bapaakingewa. Bannamawulire olugero waliwo ekintu kimwogera nga namwe temukitegeera bulungi. Kino kye bayita emitwe gy'amawulire emikulu. Amen. Sikati omukulu Kapaapaali ne Sandi Kasooto nabo batuuse nabo bonna ba New Amarula Production. Show ey'emyaka 25 ffe teri ku Amooti yekka. Show eri ku bacomedians bonna mu Uganda. Kitegeeza nti comedy tumaze naye comedy amaze emyaka 25 mu Uganda. Ebbanga lyonna wabaddewo emizannyo gya drama mwalingamu comedy. Yes, naye kino kyetwatandika kyali kirala. So bannamawulire mwenna nsanyuse nnyo saagala kwogera bingi olw'ensonga nti ebirala mugenda okwagala okuwulira mugenda biwulira ku lunaku era olulala lunatuza press conference mutubuuze binaye mwagala. Naye omulamwa leero gubadde gwakubalaga kifo nti ekifo kigazi era kirungi mwenna buli gwenda bawa nti wali alina kamera ya munguoba. Kamera zonna ndaba za tabbu nti zizuuminga n'okuzuuminga nti n'engeri gye nzizeemu mbadde simanyi nti mubadde mundiko naye era waliwo era omuyaaye mummwe ankutte paka lwentuuse nga ndi kawiiwiri. So neyanza nnyo neyanzeege sirina bigambo bingi olunaku lwaleero ndowooza mukulu omukulu mukulu Kaleera. Bannaye Kapapa itanababuuzaako ne Kasooto katowe Kapapa mbalamusizaako mwenna abakyala n'abasajja nenamusako ne ku bato bannange. Kola olunaku lwennyini ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ono w'omwaka 2014 tugenda kubeera mu show ya Amooti Omubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 gy'amaze mu nsiike ya comedy, mu nsiike ya industry ya comedy, era nga kwolwo olunaku badde njagala gavumenti erumyuse abula erukuze nga lunaku lwa kujaguliza kwa Amooti. Era abato abakulu nsaba mujje muwagire kubanga comedy wa Amooti teyesitaza nti oba mwana nti oba muntu mukulu fenna atugatta. Era temulekayo abaana kwolwo olunaku mujje nange mwana munnaabwe ngenda vaayo era nga tugenda abasanyusa nnyo nga Nyama production ya Amooti Omubalanguzi. Musajja mujje mumuyirewo omubiri mujje tubeere naye yamaani ye mwetefutefu tusanyuka era tukoze lihaso eziwererako ddala ate nga tukyakola twagakola olunaku lutuuke nga ddala emmere ejjulibwa ng'eyidde yamaani kyekyo kinnyininyini. Era dde bassebo ne bannyabo neesiimye okubalaba namwe mwesiimye okuntunuulira. Kapaapaali lekera osala ebigambo ebinene ng'oli mwana muto ogenda kuwemula n'ennaku z'omwezi kyo tennaggwa kugamba 2014
2024 yesebo abalungi amanya Sandi Kasooto owa New Amala Production mbakoola nga 13 December tuli wano ku Uma Showgrounds mujje tusanyuke tunyumirwe tuyimbe tuseke ne mu audience mujja vamu abamanyi comedy mujje tukole fenna olunaku lunyume. Thank you. I'm trying to tour the venue because some of you have been thinking that the place is really, really so small. Yet it's not small at all. As you've seen, the place is very, very, very big. Not even big, but it's huge. So right now, all the press people who are around here, I know we are very sorry we have organized this press conference which is in Tuntu. It is in Tuntu. Mukasana ke Tuntu. We show you where the stage is going to be, where the audience is going to sit, VIP, platinum, and the ordinary. So, this one so as you can see, we are still moving. People, say a border. Stage performance. Baina kamera kama zili sababu isoro hili la mmoja msaidi anayeka wange mmoja kuzuminga ekifo kino paka ebida yes bawo kiraba ekifo kigazi tugenda kubeera eri mu tenti yetuwa okuzanyira comedy waffe comedy store nature this time tugenda kubeera eno mu kisaawe my showgrounds. Tugenda okubeera abatera okubeera mu tradition bamuze sayidi eno batyoteeka yesuulo mpakitino waliga ne gundi wakoleranga omusumba pasita wa Fanero yes kibangizo kirala wekiraba abantu baffe bajja okutuula